kakati naye ng'omulimu gwange gwa byamasomero nentandikira awo netutukolagana naye bulungi nnyo. Sowedi Kyeyuna ow'emyaka 65 nga mutoze w'ekikunyi mu disitulikiti y'e Butambala ng'abadde yeeyita Sheikh yakwatiddwa poliisi y'omundeeba mu ggombolola y'e Lubaga nga kiddiridde okusangibwa Lubona ng'atwala omwana omuwala ow'emyaka 10 mu loogi ng'alimirimbi bazadde be tiyamufunidde basala okuva mu kibiina ky'Abawarabu ekiwerera abaana abatalina masirizi okuva mu pulayimale okutuuka ku yunivasite. Empapula wakatwala abaana bameka? Abaana kwegamba simanyi nnyo muwendo gwa wano gwa nkalakkalira naye nga bawezeeyo. Sowedi bw'abuuziddwa ekimutwaza omwana mu loogi kwe kutegeeza nti ye kino ekifo takitwala nga loogi kubanga ye waatera okuwummulira nga azze Kampala era n'akakasa nti kituufu alina basale z'agaba. Kati ku loogi wabadde onoonyeyo ki? Kati ogenda okuwummula mu kuwummula kwange nga bulijjo n'otwalayo omwana naye nga nebadde ntambudde mu safaari. Kati wabadde otuteyo omwana naye mugende muwummule naye? Kumuwa mpapula ziri era nazimuwadde. Lwaki tiwamuweredde wali wangulidde soda? Nabadde zino eki bamulagidde okujja empapula eza basale kwe kujja empapula okubadde olulanga emirimu n'oluliko endagiro y'eddagala n'ategeeza nti yeyo basale ekitabudde abasirikale. ekyo nadde nkigwereza munne gyali ayagala bino. Ate kaali akasoose kano akasoose mukalabe mwesomera kigamba ono nadde mbiwereza hajja kyano nanga kwesi 4 up to 6 ate ono wa P5 ono ye enkola ye nga yakumuyamba. Mwana soma kyakumeka? 6 mwana asoma P6 ng'obadde oyagala muyamba munyamba kyatenga gwewadde ono ye maama namunnyonnyola naye bino binaweereza banne wali ayagala bino nga ye yabasinye nemugamba bitwale. Kyeyuna ategeeza nti afunira abaana bangi basale ng'ono yasoose nakumuwa ku mazzi ga lukuya okusobola okumuzigula obwonge era ng'abadde ayogera ebitakwatagana. Eddagala linamuyirako okuva eno eka wa maama ye wamutwalayo n'okulimuyira ng'abadde addayo era okutwala ebintu bwe oba ogaba eddagala ojjamu engoye naye ye wamutwalayo awo era yanona biri bya ddagala nampapula ze n'agenda n'ebitabo naate okujja omwana waka wajja omwana waka mbadde musomesezaayo. Omwana bw'abuuziddwa ku musajja ono n'ategeeza nti yali amanyi Sowedi amutwala ku muzikiti yagenda okulaba ng'amutwala mu loogi ya Octopus mu Kayanja Zone n'amulagira okugyamu engoye n'ekyaddiridde kumusobyako oluvannyuma n'amulabula obutabulirako muntu yenna. Nga yasibyewo ng'alina amaanyi n'aŋŋamba ajjamu engoye ne mumuluma ne mukuba n'agaana yali alina amaanyi mangi. Nnyina w'omwana ono agamba nti yawa Sowedi obuvunaanyizibwa ng'alowooza nti kituufu abafunidde basale kuba yasooka kuleetera mwana ono obutabo okuli ak'okubala ne yasaluna ng'agamba nti baagala nnyo okuwa abaana basale abamanyi okubala. Kati eggulo n'akuba n'agamba era omwana ngenda munona bwamubuuza ebibuuzo bamuwa gundi. Si yalabadde ndali mu kikolo wabwe kityo ku myaka gyalimu naye aswazizza nnyo obusiraamu. obujulizi bwe twakafunawo bulaga nti Haji abadde aludde ng'akozesa akaana ako era tugenda munoonyerezaako and I must tell you that singa kisangibwa nti omwana yamusobyako no option tujja mutwala mu kooti. Nsamba Kraishi yakusekedde Gwino ku Lwabukedde TV. Kamera from kamera